olunaku olwaleero njagala munzikirize tutambule mpola mpola. Ebigambo tebiwooma, tetusaanidde yadde obisanyukiramu. Amawulire agava mu ddwaliro mu ggwanga erya German eri muganda waffe Mr. Update Hon.Ssegirinya era nga mubaka akiikirira abantu b'e Kawempe ali ku kaadi ya National Unity Platform. Ebigambo tebiwooma. Amawulire agavaayo gakaabya amaziga era gwe wenna agenda okuwuliriza story eno olunaku olwaleero n'abavuganya gavumenti ya Generali Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo bino olunaku olwaleero njagala mubiwulirize bulungi. Leero ngenda kubeera w'amazima ddala nnyo, biyinza okuba biruma ne ngenda kubyogera. Kubanga bwe tunaatya ennyo obutwa obugenda bumansibwa oba oliawo bangi tebajja kusobola kwogera bigambo bibatuukeko okuggyako abo bokka abaatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu be bagenda okusigala nga bayimiridde babagambe ebintu nga bwe bitambula. Amawulire gatandise okutambula, abantu nga babika Hon.Ssegirinya. Ekiri mu ddwaliro kye ngenda okutuusaako. Ampuliriza, leero tetugenda kukola story nyingi. Njagala focus nessira tulisse ku muganda waffe Mr. Update Hon.Ssegirinya. Mu ngeri y'emu ngenda kulekerayo yeekolera nga mmaliriza. Ayina ebigambo ku mwami Museveni bye njagala owulirize, bye ndowooza nti yeekolera yasengese ku bigambo ebiwoomu. Omanyi lwaki? Nkyalina bye nneetegereza. Omanyi nze sinyiga kizimba kitannajja naye nga kye nnyinza okugamba nti Museveni emirembe gimumazeeko emirembe. Anti bagamba mbu tewali opposition ewadde Museveni mirembe ng'eya Kyagulanyi. Kaakati bwe tubanga Museveni tumuwadde mirembe, kkiriza nti emirembe gimumazeeko emirembe. Naye nga tebiwoomera General Museveni eri abaagala enkyukakyuka mu Uganda bigenda bawoomera, eri abataagala change mu Uganda bigenda bakaayira. Nzikiriza nsooke nkwanirizeeko nti mbaanirizaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, bannayuganda, abaana ba Kadaama. Nyongero basaasirako ku ekyo gavumenti kyeyagala obbaleetera ekya National Social Security Fund oba NSSF. Nyongero basaasira nti eggwanga lyammwe lyeryo. Ekituufu kiri nti lyafa, anaaliziika yatannategeerekeka. Nawe we tunaaliziika n'essaawa entuufu ze zitannaba tuweebwa, naye eggwanga lirabika ebyalyo si byangu. Abantu bali obutwa buli lunaku, abantu battibwa buli lunaku. Biri mu Uganda, gwatabiraba simanyi oba olabisa matu ne weerabira amaaso ge Katonda ge yakuwa, Mukama yamanyi. Abatuteekamu ssente ye Aji Abudu Ngabo, mulombi wa dduwa. Munoonyeeko ku namba y'essimu gy'olaba mu Quran. Ate nga tutambula ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Bano baakuguka mu kuzimba amayumba, kuzimba toyi eziri ku mulembe, okuteera amasannyalaze mu nnyumba n'ebintu ebirala bingi. Bakubireko basobole okutuusaako like service oyo. Tutambula ne Kao Derek Investments. Ono ye asangibwa wali ekisaasi okuliraana step by step. Munoonyeeko yakuguka mu kukola obuyinji obw'omuwendo obwo budesigning ennyumba neerabika bulungi Magida. Kale njagala tutandikire wano olunaku olwaleero. Hon.Ssegirinya nakutegeezaako gye buvuddeko nti baasibibwa mu kkomera ne mubaka munne Alan Ssewanyana. Bwe basibibwa baakomezebwawo mu court several times naye nga bammibwa bail. Ne batuuka ekiseera Ssegirinya n'avunda ebigere. Mwenna mwabiraba stories nazikolanga. Bwe yavunda ebigere baamugaana okuba ng'afuluma ekkomera.
baabagaana okuba nga bafuluma. Baasaba nnyo ne balooyo okwali Shamimu Malende, okwali Elias Lukwago ne balooyo abalala, okwali actually n'omugenzi Anthony Wamali eyafiira mu ggwanga erya America, ye yali official NUP like lawyer. Ssegirinya za batolinga n'endwadde. Bwe baabata juuzi, Ssegirinya y'omu ku baagenda mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi, naye ekyennaku nti baakwata passports zaabwe n'atasobola kufuluma bweru w'eggwanga kwanguwa kubanga afuna obujjanjabi obumala. Parliament neeyisa n'okuyisa n'esaba gavumenti bamute afuluma agende afune obujjanjabi ebweru w'eggwanga. Ekintu gavumenti kiyalwawo okukola. Kino kyonna kitunuulirwa nti gavumenti eyinza okuba yayina ebibalo byayo. Tuwulidde bingi, siri sure ne tuwulidde bingi nti oba oliawo omuntu basobola omuwa obutwa ne babala nti butwala ebbanga bwe riti. Kati abantu bali mugenda maaso nga bagamba ebbanga libamala nga bamugyeko passport, baali babala ekiseera akatwa kano we kanaatambulira katuuke mu bibumba n'ebintu ebiringa ebyo. Omubaka Ssegirinya ng'asinziira mu kkomera lya Mansion Bay Luzira awanise omukono era aweereddwa omukisa alaze ekigere ekitandise okuvunda, bw'atyo n'asaba omulamuzi okumuta agenda afune ku bujjanjabi. Ye omubaka Alan Ssewanyana abadde mu kkomera ekigo ategeezezza omulamuzi nti bwe yali akwatibwa ab'ebyokwerinda yanyigibwa obusajja era n'asaba omulamuzi amukkirize amulage obuvune obwo, wabula omulamuzi akigaanye. Uganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Balayidde Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga Balayidde Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe Balayidde Holdings Uganda Limited. Have it all. Sibika bannange, nze mulwadde bannange, nasekulo kati mulwadde, nzize munkuba ndinye na takisi, naye njagala genda kulaba sipiika. Aliko sibiika olwanya njagala mugamba nti omwana wange simanyi bimuliko. Afande njagala kulaba sibiika olwanya omwana wange Ssegirinya simanyi kiki muliko bannange. Munyambe bannange, abakulu munyambe. Ndi mulwadde bannaye, ndi mulwadde. Aliko mama ng'alidde omukulu ng'alidde pulezidenti bannange. Ale mama omwana wange sipiika zannaye munyambe, nagulo nazze zizite mu takisi bannange. Munyambe bamama, afande munyambe kale ngende mulabe ko simumanyi mumanya sasoma simanyi Mukwano gwange mpuliriza, Ssegirinya nakutegeeza nti yafulumizibwa eringa wiiki emu n'ekitundu emabega n'atwalibwa mu ggwanga erya Germany. Bwe yatuukayo amawulire ge twafuna gaatugamba nti endwadde yali batutegeeza nti butwa, naye nga tetunnaba konfaminga bulungi. Batutegeeza nti obutwa bwali bulidde ekibumba
era nga kyetaaga kirala. Sente zaali mpitirivu. N'avaayo n'alaajana n'agamba sipiika wa paalamenti nti baganye okumusasulira sente z'eddwaliro. Sente zonna zaaliko mu ddwaliro eyo, sente ze n'abantu abamuyambyeko. Era mujjukira bulungi nga mbakolera story eno ne mbagamba yeebaza nnyo ekibiina kya National Unity Platform okumubeererawo, naye paalamenti eganye okumuyisiza akasente. Sente nnyingi z'akozesa mu ddwaliro ne baaganye okuba nga bazimuwa. Ampuliriza muganda wange we twogerera olunaku olwaleero ng'eŋŋambo zitandise okubungeesebwa nti Hon.Ssegirinya yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekituufu kiri nti nedda. Amawulire ago tegannaba kubeera matuufu era si matuufu kuba mu katambike kengendo kuwa mu maaso awo atulaga butereevu nnyo nti amazima gali nti abasawo baakakasizza nti yaweebwa butwa. Wano njagala muwulirizeewo bulungi. Nkimanyi bangi abawagira NRM abawagira gavumenti eri mu buyinza bino muyinza obutabyagala but ngenda kubyogera kubanga ge mazima gavudde mu kamwa k'omulwadde ate nga abalwadde like abasawo results bazikwasa ye. Yatutegeezezza nti bakonfaminze ddala baamuwa butwa era obutwa obwo baabumuweera mu mmere naye tamanyi kifo ki tamanyi wabula abasawo bakozesa akayinja ke bayita Blackstone. Blackstone ke kayinja ke bali mu kukozesa okunuuna obutwa obwo era yategeezezza ngenda mubawaakaawo naye eddoboozi ttono nja kusaba bwe tuba tutuuse okuwulira akatambike essimu ojja nagikwata ogisse ku kutuuko okusobola owulira ebigambo bye ng'ayogera. Agamba nti bagenda gezaako okulaba budde ki biseera ki akatwa kano we kaamuweebwa oba oli awo asobole okujjukira wa ebiseera ebyo we yali atambulira na wa we yali ayinza okuba nga waaliridde akatwa kano. Obutwa mu Uganda buli serious. Abantu bafa obutwa. Bannaye mwe mukyali awo nti abantu bakubwa amasasi abantu bawambibwa naye n'obutwa bungi. Wentyo wenkugambidde nti ffe abakola stories n'ez'ebyobufuzi obulamu bwaffe ebiseera ebisinga naffe tubeerewo ne tugamba Mukama y'akuuma. Twogera bwogezi bigambo bye twogera sisuubira nti butwa twogera mazima naye amazima gano oluusi gatuzaalira ebizibu bingi era nga nabategeezako gye buvuddeko awo nti omwezi gwali gwakuna nange kennyini bankwatako ne bantwala ekibuli awo. Naye Mukama yansaasira nenvaayo saamalayo na lunaku ne banteekayo mu sseera eyo. Kati ebintu bino eby'okuvuganya gavumenti si byangu. Nsaba munzikirize mbawa akatambi ka muganda waffe Hon.Ssegirinya mu ddwaliro gy'ali tukalabeko then bwe tuvaayo mbeeko bye mbaddizaako ebirala. Tugenda sembyayo yeekolera Itongwa mulina ayina ebigambo byayagala okugamba Gen. Museveni byendowooza nti naffe twetaaga okuba nga tubiwulira. Kale katufuna akatambi kano then nzije. Bannayuganda mwera okunsabira kubanga basawo babakantima ne bansalako n'ennyama wano ne bateekamu akayinja akayita akalinga black stone ne kano bakayita poisonous black stone kebantaddemu ejjawo ennyama ne bakasonsekayo kasobole okunnuunamu obutwa. Era bannange bagenda kumbuulira wanje nabulya ddi mwaka ki mwezi ki n'olunaku nsobola okumanya wawe nali omukiseera kino sobola kumanya naye nkolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda. Bannayuganda bannange mbaagaliza birungi bwenda baabonaabona n'amaziga gampitamu naye nenfuna ebizibu kukomera enfuna ebizibu kumpa butwa bya byonna bize nga bibeera ku nsi naye kansaba Omukama Katonda atali yanguze omuntu yankola ekintu kino ajja musasula. Era basawo bannange singa tewayanguye Ssegirinya
emyezi 6 badde mufu naye nga kyembasaba musabire baganda bange. Okay, oyo ye Ssegirinya. Ababadde bamubika ku social media bane tuleme kwanguya bigambo deka at least tusoke tufuna amawulire amatuufu. Naye n'omuntu akyayogera kuba eyo video agiririzinze lunaku lwa leero. Kati gwe tekigasa olw'okuba oyagala bakulabe ennyo, oyagala akaunti yeekole ennyo, ate otandika okuteekako RIP, rest in peace. Tubeemukko n'empisa ez'abantu. Even though bye tukola twagala abantu babirabe, naye ate tubeeremu n'amagezi, tubeeremu n'okutegeera nti ekintu ky'ogenda okuteekayo abantu balabe onaasigaza following singa oli n'alaba nga si kituufu. Kale bwe mba nga nvuddeko awo sagala lwawo olunaku olwaleero cause ebigambo bya leero si biwoomu, si byagala nnyo, tebinnyumira. Njagala nnyo amawulire agayina vibe naye kati gano butwa gavumenti wayase bikoze bitya tebinnyumira. Njagala balekera yeekolera okujjako n'obajjukiza nti wa video yaffe like mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ntegeeza yakatwegattako gwe yatwegattako edda weebale nnyo weebalire ddala okola kyamaanyi okuba nga ogoberera DPTV Uganda. Aji Abudu Ngabo mubajjukiza mukubireko ku namba y'essimu egy'olaba mu Kurani asobole okuba nga ate akolera ku nsonga ez'enjawulo atakuumira mpeera abankuumire kambalekere yeekolera abatambuze. Peace and love. Abaali ono si Ssaabalwanyi gwe batambuliza mu kuuma k'emberenge, tufudde yeye eyali Ssaabalwanyi kati bamutambuliza mu kigiraasi nga kyabulambuzi. Ennaku zino Ssaabalwanyi yafuuka Ssaabatiitiizi, bamutambuliza mu kigiraasi nga kyabulambuzi. Mumufuulire ddala ekyobulambuzi mumuteeke mu zoo. Ndaba mwagala nnyo ssente, waliwo enkola ya ssente ey'amangu ng'ate temuyina gwe mubyera nga temuyina gwe muzisokoddemu. Omusajja mumuteeke mu kigiraasi kye, mumukwate mumuteeke mu z'entebe, abantu bajje nga bamulambuleko. Ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebitaano, ow'olukumi ojja kulabangako okusinziiranga ku ky'osasudde. Ow'ekikumi ogenda kulabirangako eddakiika emu, ow'ebibiri ogenda kulabirangako eddakiika bbiri, ow'ebitaano ogenda kulabirangako eddakiika ttaano, ow'olukumi ogenda kulabirangako eddakiika 10. Mu kifo ky'okugenda nga mubba abantu, mu kifo ky'okubba ssente z'eddagala, mutuulidde obugagga bwe mutamanyi. Musobola okukola ssente mu ngeri eri smart. Yoweri Kaguta Museveni ayagala nnyo ssente naye tamanyi nti asobola okukola ssente mu ngeri eri smart. Tamanyi nti ye kennyini kyabulambuzi mu ngeri ey'esittaza. Ani atayagala kulaba ku kintu ky'esittaza? Kakati Yoweri Kaguta Museveni tomanyi bugagga bw'otuulidde. Kiriza bakuteeke mu kigiraasi, bakutwale entebe, abantu bajje beerolerenga ekinene kyawanga, basasule ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebitaano, ow'olukumi, buli omu agenda kukulabirangako eddakiika okusinziiranga ku ssente z'anaabeeranga asasudde. Yoweri Kaguta Museveni tusobola n'okutegekawo endaga z'okwetooloolanga ensi nga tutambuza kinene kyawanga. Abategesi b'ebivvulu oba abateesiteesi bo bakutegekenga, bateekawo n'engeri nti tugenda leero Hoima Museveni tumutwala Hoima, ne bateekawo n'obulango Thaddeus Katumba n'akuba akalango. Abantu be Hoima, abantu be Jindi n'ebitundu ebiriraanyeewo tuleeta ekinene kyawanga. Okulabako eddakiika 5 ogenda sasulanga nusu 5, okulabako eddakiika 10 ogenda kusasulanga nusu 10. Waliwo ne VIP abaagala okumulabirako olunaku lulamba mwe mugenda kusasulanga mutwalo. Yoweri Kaguta Museveni tutuulidde obugagga bw'otamanyi. Mu kifo ky'okubbanga ssente z'emikebe gy'eddagala, mu kifo ky'okubbanga ssente z'enguudo, mu kifo ky'okubbanga ssente z'eggwanga, waliwo enkola ya ssente nnyangu nnyo nga tewali munnayuganda n'omu agenda kukunenya. Ezo ssente ziba kirini nnyo. Ezo ssente z'ogenda okukolanga mu ndaga ezo zigenda kuba nga zizeera kyonna kyona azijjangamu oba kyonna kyona ajjanga mu ndaga ezo. Liira wagazi, tewaliwo munnayuganda agenda kukukkulumira. Ne bw'onaagabiranga bafuulu figa, ne bw'onaagabiranga baani bonna abasajja mivule ssente, teri agenda kukukolimira nabo bw'owadde, teri agenda bakolimira nti balidde ssente za muyi wa musolo. Ezo ssente zigenda kubeera nga ntuuyo zo.
Yoweri Kaguta Museveni tetwefe ebya oli kyabugagga ekyesittaza abaana basobola okukola mu ssente abantu basobola okujjanga okukulambula nga baga tugende tulabenga ku kyesittaza oyo Thaddeus Katumba akuba obulanga obulungi akeera bukezi n'akalikodinga abantu b'Nakaseke abantu b'Engoma abantu b'Eruwero abantu b'Ekitigoma n'ebitundu ebiriranyeewo tuleeta ekinene kyawanga mutegekeewo ku ssente awerekeddwako gundi nawerekerwako gundi bitegekeddwa Ssaabavvulu Balamu n'okomawo ng'okijjudde ng'ensawo yo ng'obaggwe ng'omuntu nga tokyasobola kuyita mukuuma kakebera bbomu kubanga ojjudde ennusu nnyingi nnyo nga tokyasobola kuyita kukuuma kakebera bbomu nga ssente z'oyoddeko obuyozi mu ndagazo ezo zibeera nnyingi naye gwe obuzibu bw'olina obwongo bwo bwayonooneka. Kati Yoweri Kaguta Museveni ennaku zino wakona obwongo olowoleza mu bubbi osobola n'okubba essigiri gundi evukka sigiri kakati obubbi bwakwonoona eyali Ssaabalwanyi kati alinganga Kittimba nfa agalifa n'endeka Uganda omuli ebyesittaza nga ate bisanyusa ompadde akabbo k'enseko mwana wa Amos Kaguta Monsanyuwe gwate munange ndisanyukako ddi nange buli wenfuna omukisa ogusanyukako ngukozesa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa obadde okimanyi nti Yoweri Kaguta Museveni alinga bitimba bye balunda babizimbira akananka bwe kati akenda birwamu ani yali atuuseko mu maka g'abagagga abamu naddala mu ababeera e Bulaaya abagagga balunda bitimba naye nga bakitadde mu kagiraasi kyetigonyolera muli kiti ne kiddako eno ne kigenda we wakisuulidde eggi ne kijjawo eggi kakati Museveni alinganga Kittimba essaawa eno naye weekweka ki Yoweri Kaguta Museveni omwagalwa w'abangi nga omwagalo w'abangi ennaku zino owe mama wali baddewo n'olaba ku mawono Monsonyiweko omusajja ndeese enseke ziri okukolola mama olimba mama apapa nnyo okufa wali baddewo n'ojja weerolera mu Uganda gye waleka emabega sajja mukulu alinga Ttimba ennaku zino yagamba mbu Uganda etandise okumpoomera naye wenjogerera Uganda ekaaye Uganda akali akasaka muwomera Uganda emufuukidde ekisi kino yekweka n'abantu bagamba nti bakulembera abamulonda kali olokulembera oti abantu nga wetadde mu self isolation kakati abantu ogenda baweereza oti abeweesosoddeko kubanga omukulembeze w'abantu ekisooka kya byonna olina okubeera mu bantu naye onaabeera otya mu bantu beweekwese onookola otya ku bizibu by'abantu abatakutuukako onoowuliziganya otya n'abantu nga weetadde mu kakkeeji olinganga embwa enkambwe onaawuliziganya otya n'abantu ng'olinganga akasuku kano akanyonyi ke bayita akasuku ke balundira awaka weesosodde ola buli we weeyisa obubi kibanga nga emunaaba mu gurupu y'abantu nga mulinga abantu bana omu nga mubbo azunza ebigambo n'agenda n'agamba ASP Wirasimwe kimanyi yeekolera akwogeddeko kino n'agenda n'agaalumbuye lumbuyo kimanyi yeekolera akwogeddeko kino naye anagamba Masabo kimanyi yeekolera akwogeddeko kino kyokka nga wadde waayeekolera era ayogera ebigambo bye bimu alwadde ki omuntu oyo ne mumutuuza mu bigambo n'aswala ne yeesosola yekka nga temumukubye temumuvumye
just mumutuusizza mu bigambo n'awulira ng'aswadde nga takyasaana kubabaamu kyava yeesosola kakati ne mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero yeesosodde olw'amayisa ge kati yeekweka n'ekisiikirize kye akimanyi nti essaawa yonna bamutulisa Yoweri Kaguta Museveni munnange oli mwagalwa waffe totutiira bwereere tetuyina buzibu wallahi tetuyina buzibu gweoba omanyi nti toyina kye watukola ng'ate wagamba mbu walondebwa bantu ale bw'ogendeyo ku interview ogamba olondebwa bantu siraba lwaki weekweka abaagalwabo omwagalwa waffe ffe twakulonda gwe walayira alayiddwe y'abalondeddwa bwe tubanga ffe twakulonda omwagalwa waffe omwagalwa waffe then otwekwekera ki kubanga omukulembeze n'abantu bakulembera babeeranga abali mu bufumbo kakati tosobola kubeera na mwagalwawo mu bufumbo naye ng'omwagalwawo asula mu kakeegi njala ne wewe buluma agamba ndeetere emmere mu kakeegi ndyeryeko agalifa nendeka Uganda ayi Mukama Katonda tonzita girongumiikirizako nkyanyumirwa komedi atali musasulire kakati omusomo gutandise Yoweri Kaguta Museveni 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 nange omwana anankutula akatibba eyaleero naagikola bannange naye kasita eza bulijjo nzikola eno bwena nnema munansaasira nange ndi muntu nnemererwa naye Museveni ensi eno yatondebwa mu biro oba kiyite time Mukama Katonda bwe yali atonda ensi eno yagitondera mu biro olunaku oluberebere n'atonda kino olunaku olwokubiri n'atonda kino olunaku olwokusatu n'atonda kino olunaku olwokuna n'atonda kino olunaku olwokutaano n'atonda kino olunaku olwomukaaga n'atonda kino then olunaku olw'essande n'awummula ebiro byo Yoweri Kaguta Museveni byaggwako buli kintu kitambulira mu biro singa ebiro byo bikuggwako otuuka tayimu ng'otungirira butungirizi Yoweri Kaguta Museveni nze Mukama mu biro byange yaŋŋamba ojja kwogereramu naye Mukama ajja kutuuka ŋŋambe yeekolera itongwa ebiro bye ebyokwogera biweddeko bwe naasigala nga njogera okukakasa abantu nti nkyaliwo nja kuba ntungirira butungirizi naawe Yoweri Kaguta Museveni olunaku luno olwaleero tokyali mu kukulembera wabula oli mu kutungirira butungirizi kubanga ebiro byo byaggwako olaba Omukama Katonda nyini kutuwa mukka gwe tussa nannyini nsi n'ebigirimu nannyini bwengula n'obubirimu nannyini wansi eyo n'ebiriyo yatuuka tayimu n'amala okutola naga nange kanneewummuzeeko gwani mutabani wa Amos Kaguta awummule mirembe atasobola kuwummulako atakkiriza nti ebiro bye biweddeko nga n'Omukama Katonda yawummulako gwani atayagala kuwummulako Yoweri Kaguta Museveni gwani eyeefudde mulungi omu gwani eyeefudde eggala essajja eritta ensekere kyokka nga lyeryagala likube n'ennoga Yoweri Kaguta Museveni Uganda tebaagikutungirako nkiddamu Museveni eno Uganda tebaagikutungirako si gwe wekka asaanidde leka kwefuula mulungi omu Uganda nnene nnyo n'okusinga ffe ffenna abagirimu tewali muntu munene kuffa abaliwo asinga Uganda kubanga twagisangawo ng'ate ne betwaddira mu bigere baagisangawo ne bagirekawo kitegeeza naffe abaabaddira mu bigere naffe abaabaddira mu bigere tayimu egenda kutuuka Uganda tugirekewo nga bwe twagisangawo ate generation endala ejje naye obuzibu obuliwo buli bumu
musajja mukulu oyo kwesimbako Uganda kwefuula mulungi omu kwefuula ggalo sajja kwefuula nti yekka asaanidde namma abantu abalala opportunity okukwatamu ku nkasi yagenda awummuleko ky'oba olaba essaawa eno alinga ng'omuwambe yeewambye yekka na yekka naye n'omubuuza ofaaki gw'osuubira genda ddi mu ritayamenti tunuulira basekandi tobeesiimisa bali free basiibabwa tunuulira Bukenya Gilbert bali baseka ali free anyumirwa bunyumirwa bulamu bwe alya ssente ze yakolerera gw'olirya ddi ku ssente zo ze wabba nga nakati okyabba naye buli kyobba odda mu kugulirira gundi abeere ku sayidi yange gundi abeere ku sayidi yange buli kyobba okigulamu byakwerinda byo ng'ekyo ekigirasi kye waguza olinga ng'omusota muli alinga ng'akakima gw'olinyumirwa ddi ku ssente zo zobbye olyeyagalirako ddi mu ssente zo zobbye Abaganda bagamba ka bukulu awoomya ttooke Museveni egyo gy'emyaka mwe waali badde onyumirirwa obukadde bwo gy'emyaka mwe baali wadde wenyumiriza mu bukadde bwo omaze mu by'obufuzi emyaka 6 gw'osuubira kubiwummula ddi owoneko pressure y'ebyobufuzi baleme kutunuza mu luguudo lw'ejini baleme kutunuza emulago ewatali ddagala baleme kutunuza mu kabinja k'abayeekera baleme kutunuza mu opposition abakuuzoganya otebenkereko Yoweri Kaguta Museveni emyaka gy'olimu giwooma nnyo ng'olina abazzukulu bo nga bakuweeweeta mu kiwalaata jjajja bannange Museveni obugalo bw'omuzzukulu mu kiwalaata bunyuma nze nkubbirako ga bubbizi nkubbiddeko obugalo bw'omuzzukulu mu kiwalaata bunyuma omuzzukulu n'akwekebejja omutwe ng'alinga ng'akebera ensekere alinga ng'akebera situka nga tobirina naye ng'oli ku kkeeya y'abazzukulu abaana b'oyo muhoozi ne bajja abaana ba Diana ne bajja abaana ba Peshe ne bajja abaana baani ono Natasha ne bajja gattako abaana b'abano be wagenda omansamansa be wazaala mu baka abasajja omanyi Museveni gwe okugabira omukazi oba minisita osooka kulegako era gwe watabula n'amaka ga Wandera Kazibwe yes Dr. Specioza Wandera Kazibwe yali mukazi muwulize eribba Kazibwe n'olegako n'omuwa obwa vice president kakkano ozaddeyo omwana amakane gadobonkana ebitagambika abaana baabwe bazadde abaana baali badde bazzukulu bo wali badde n'abazzukulu kati ng'onyumirwa nsi wali badde weeyagalako wali badde oli ekyo kye wabba wali badde otebenkedde lwaki tula mu mirembe nga omukulembeze yenna abazzeeko alina okukuwa security kubanga kiri mu ssemateeka neekubeerako obubeezaawo nga ntonotono ne bakuwa abantu abakulabirira ne bakuwa abantu abakufaako bakeeyateeka bo abantu abalina okumanya Museveni alidde Museveni anywedde Museveni agenze mu kamugwanyo oba kayite kabini oba giyite latulini oba toyireti mu lujungute ebyo byonna bakukolera bikolere nga gw'oli wali oli awo bakulabirira bulabirizi naye weemazeeko emirembe Museveni weewambidde mu ntebe weewambidde mu buyinza Yoweri Kaguta Museveni weefudde mulungi omu weezimbyeko Uganda weefudde eggala essajja nti yeggwe wekka asaanidde abalala tebasaanidde naye Yoweri Kaguta Museveni ebbanga ly'ogenda okumala mu ntebe y'omwana lyebbanga ly'ogenda okumala ng'obonaabonera mu ntebe y'omwana lyebbanga ly'ogenda okumala ng'ologootana lyebbanga ly'ogenda okumala nga toyina mirembe gwe kennyini Yoweri Kaguta Museveni weemazeeko emirembe kakati otandise kutambulira mu buuma bwa mberenge olinga ng'emberenge entulise naye toyinza kuba mberenge entulise emberenge entulise ziba zirabika bulungi ali Museveni alinga emberenge z'evvu ani yaliako ku mberenge z'evvu kati olinga ng'emberenge z'evvu otambulira mu kuuma ka mberenge ye singa wali mberenge empawo yali kulidde singa wali mberenge ku mulembe guno mpawo yali kulidde naye ng'ekimubonyaabonya oyo ntebe nzibe entebe y'omwana tagituddeko kati asitamyeko nsitame yeekengera naye kennyini ng'omuntu yeekengera nga ye kennyini Museveni ali afraid of himself yeetya naye kennyini ng'omuntu naye kennyini ng'omuntu yeekanga
akakayumba akabeeramu bw'omu gwe sooka weewuunye tekayitamu masasi abeera seefu oba osanga naye ate amagukiramu n'otuuka akaseera nga tokyesiga bakkuuma tokyesiga bakufumbira tokyesiga mukyalawo tokyesiga baana bo kyokka nga naawe kennyini ng'omuntu tokyesiganga ggwe. You are not trust yourself. You are afraid of yourself. Museveni is afraid of himself. Ye kennyini yeetya naye kennyini ng'omuntu takyasobola kwesiga Museveni mu bufunze. Museveni atya Yoweri. Naye nga Museveni lwaki oba otya Yoweri? Museveni Yoweri otya waaki? Mwebamu tewekanga kisiikirize kyo. Bw'otaakwata entebe ya mwana n'ogimuddiza anseka nnyo kabuli lwensekanga nkolola ogenda kunnettira naye ng'onzisa nseko ezinaasirako enseko zinnettire naye nga tonzisizza masasi. Museveni atya Yoweri talina mirembe naye ng'ekimuwonya ntebe ya mwana. Kwata omwana omuddiza entebe ye bw'oba oyagala emirembe. Museveni kwata omwana omuddiza entebe ye. Twakugamba ng'oyagala mbu tuteese tuteekewo dialogue. Okuteesa kwaffe naye kuli kumu ng'okutta entebe eyo n'ogiwa omwana ate tuteese omaze kufuluma State House tujja kusanga erwakituula tujja kuteesa naye ng'entebe eyo osoose giddiza mwana. Entebe eyo bagiyita ya mitembo. Kyagulanyi bamuyita mitembo. Kaakati yakutembera mu ntebe entebe ekumazeeko emirembe. Katonda akumazeeko emirembe. Emisambwa gikumazeeko emirembe. Lubaala akumazeeko emirembe. Kaakati oli mu kuyimba kayimba ka Walukagga. Banange lubaala aluma. Bannange lubaala aluma. Entebe si lubaala yakuluma. Tolina kye wasobya. Ntebe yesiikudde ebintu byonna. Lubaale w'ekika kyammwe, lubaale wa Uganda, emizimu gya Uganda, emisambwa gya Uganda, Katonda wa Uganda, byonna byonna essaawa eno biri mu kukuluma olwaleero. Ntebe nzibe yesinza okutawaanya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga nkugambye nti ensi eno yatondebwa mu biro. Wagamba walondebwa abantu, wagamba oli mwagalwa w'abantu. Abantu abakulonda ate otwekweka. Fe abaagalwa abo abantu abakwagala bwe tuti. Mwami Muse, omwagalwa waffe Muse. Leka naawe kutwekweka. Eyalondebwa abantu yeekweka ati. Labira ku bakulembeza abalondeddwa abantu nga tebalondeddwa mu Mungu. Nga tebalayiziddwa abantu basirusiru ng'Owinyiddolo. Nga tebalangiriddwa abantu basirusiru ng'ono Gayani Byabakama Simon. Babeera free mu bantu. Batambulako mu bantu. Baagalwa abantu. Naye essaawa eno gwe weekukumye. Waliwo agenda okugamba nti omuntu ng'oyo aba alina okwekengera buli kimu n'ebirala. Gwe kyogamba Museveni bwe kiba kya ttunzi okyasobola okiteekako nnyo omulaka. Okyasobola okiteekako nnyo omulaka. Museveni bwe kiba kya ttunzi okyasobola okiteekako omulaka. Emmere egaze tebagibugumya. Museveni buli wamuteekako obukuumi ng'obwo obanga ali mu kubugumya emmere egaze. Museveni essaawa eno yafuuka emmere eyagaga. Emmere eyagaga tebagibugumya. Njagala Museveni osisinkane Museveni wa leero asisinkaneko ne Museveni wa 1996 oyo w'emyaka 10 egyasooka. Olaba oba tebasobola kulwana olwaleero. Museveni w'emyaka giri kyogamba mu Uganda temwali mu butemu, temwali mu bassi, naye watambula ng'oli free. Wayimiriranga ku mmotoka oti n'owubira ku bantu, abantu ne bafa essanyu.
abantu ne bakulinda ku makubo abantu ne bakwerera enguudo ng'abeerera kabaka Museveni bakukoleranga ebiyitirirwa naddala wane ewaffe mu Buganda Museveni bakukoleranga ebiyitirirwa nga wooyita wonna bayaniriza omwagalo w'abangi kyokka ate naawe nga tobeekeka oba nga tobeekengera ng'ovaamu mu mmotoka n'obabuuzaako ng'owalirizibwa obutabayitako ate ogenda bbali nnyooty emmotoka nga beebase mu kkubo baaniriza gwe bayita nnamunswa waabwe oba omununuzi waabwe naye munnange ebintu byakyukamu ennaku zino mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati essaawa eno wenjogerera abantu abakulindanga abantu abakuwananga abantu abakwagalanga abantu gye wagendanga kakati ate be bantu be bamu beweekweka Museveni w'ebiseera biri w'emyaka 10 egyasooka 86 n'asisinkanako ku Museveni wa 2023 amubuuza onkwekera ki lwaki onkukusa nze nga nali muganzi nnyo nze nga nayagalwa nnyo nga bwe nayitanga mu bantu nawuliranga mizira na nduulu lwaki kakati essaawa eno bw'ompisa mu bantu odduka misindo olinga omubbi ogenda mu bugombe lwaki osiba n'enguudo okumala essaawa nnamba n'odduka n'okusiba Ssaabasajja Kabaka Mutebi essaawa nnamba ku Ntebe Express Highway nti gwe olina okuyitawo lwaki weekengera nze yali omuntu w'abantu ekitegeeza wanfuula ekisekererwa abantu wabanyiiza abantu wabakola ki musonyiweko katono kasoka enfune ku lwendo lw'otusi temuvaako mugumiikiriza bismillah abantu weekweka baaki nze yali omwagalo w'abantu nze yakubirwanga emizira nze yawaanibwanga wanfuula ekivumo Yoweri Kaguta Museveni dako emabega tukubemu alivansi katono tutunuleko kitwava abantu batwagala abantu batuwaana abantu batulindanga ku nguudo essaawa eno abantu abatwagalanga be bantu betwekwekanga tebalina na kye batukoze kitegeeza naffe tukimanyi nti twabasobya essaawa eno weekanga n'ekisiikirize kyo essaawa eno tokyalina gwe weesiga kaabe mukyalawo y'ensonga lwaki temutambulira mu emu y'ensonga lwaki temusula mu nnyumba emu y'ensonga lwaki temusula ku buliri bwe bumu kyokka nga ate muli bafumbo kya buswavu nnyo leero bagiyita kaasa mmeme bannange erimu essanyu ly'amabikka nsaamu so Museveni njagala ojjukire ku Museveni oli eyayagalwa eyalindwanga eyali omwagalwa w'abangi muteke ku minzaani ne Museveni ono gwe tulinawo olwaleero yeekeka buli kimu yeekeka n'ekisiikirize kye omanye nti abantu wabasobya tebannavaamu mwasi naye gwe olw'okuba okimanyi nti wabasobya otya n'okubasemberera gye buvuddeko Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti tusale ku bajeti eya buli kintu World Bank yatumye ssente naye bajeti y'omwaka 2023-2024 tugisaleko kyokka yasaze ku bajeti mu kusala ku bajeti kitegeeza kusala ku mikebe gya ddagala mu ddwaliro kitegeeza kusala ku kilomita z'ogenda kukola ku nguudo oba layers z'ogenda okukola ku luguudo kitegeeza kusala ku byanjigiriza kitegeeza kusala ku butebenkevu mu ggwanga n'eri bannayuganda bonna naye ate ye tasala yayongera kwesaasaanyizaako ssente yeefudde ow'omugaso nnyo emmere yagaga yeefudde ey'omugaso okusinga emmere ensu epaapaali eryagwa lyefudde ery'omugaso okusinga amapaapaali agakyesimbye
nabagamba nti eppaapaali kasita limala okugwa liba terikyalina mugaso kubanga omuti gw'eppaapaali teguzimba ate era tebagufumbisa kitegeeza eppaapaali bwe limala okugwa liba terikyalina mugaso liba terikyalina nsa era liba terikyalina nsonga lwaki likyakuumirwawo we ligudde amapaapaali ge tulina okuteekako omulaka ge gano agakyajinjimuka naago agatuuse okuteekako ebibala kakati mu mapaapaali agakyajinjimuka mwe muli abaana b'essomero balina okufuna ebyenjigiriza ebirungi n'okulabirwa obulungi mu masomero mwe muli eddagala mu malwaliro erina okujjanjaba abaana ba Uganda ey'enkya abaana ba Uganda ey'enkya mu bufunze bo baffe obwesedde bwa ssente obusirivu bwa ssente buyonoonekere ku ppaapaali eryagwa eritagenda kuzimba nju eritagenda kuvaamu nku zifumba mmere Yoweri Kaguta Museveni bajeti tetwaliganye yo twaligisazeeko naye ate bye tusalako ssente byeri omugaso ennyo okusinga gwe alume Museveni okuva n'olwaleero mumutegeko erinnya eddala alume tetuyinza kuteekako ssente nnyingi nnyo kusinga abaana ba Uganda ey'enkya nga bafuna ebyobujjanjabi ebirungi kusinga abaana ba Uganda ey'enkya kufuna byanjigiriza birungi kusinga baana ba Uganda ey'enkya nga batambulira ku nguudo ennungi ezikuuma obulamu bwabwe obutabuteeka mu matigga abaana ba Uganda ey'enkya bawambibwa ekasese ne battibwa n'abamu bakyawambiddwa ogwo mwagusirisa ne investigations temwaziddako temukyazikolako abaana tebafuna security emala mu ggwanga teriri mu butebenkevu baana abalifudde twaligaye mutukutte counter attack kibi nnyo kubanga nammwe muli bantu temuli ba Katonda muyinza okubaako bye mutamanya naye bali ababuzibwawo ebyokubanoonya mwabiviirako ddala mwesuuliddeyo gwa naggamba security ne tugijjamu ssente y'Abannayuganda seeyiyo naye gwe alume muti gwa ppaapaali n'oyagala tukuteekemu obwesedde bwa ssente okukuuma ng'oli mulamu n'oyagala tukuteekemu obwesedde bwa ssente okukuwa security ennungi kyalibadde okukuwa security ennungi singa tobadde kizibu kya Uganda naye nze siyinza kuwa kizibu security Yoweri Kaguta Museveni gwe oba ogamba nti oli wa mugaso nnyo keera weebike olaba abantu abagenda osanyuka kakati ekizibu sebo tukiteekemu ssente kyeyongerere ddala okubeera ekizibu ebintu ebyali tuyambye tubijjemu ssente kubanga tuli muzipakira mu kizibu Museveni gyakoma okubaawo nga ye mukulembeze wa Uganda gyekoma okuziŋŋama kakati kambuuze olina omwana wo gwe munnayuganda olina omwana wo naye omwana yalwala endwadde y'olukonvuba naye abasawo ne bakuwabula nti eddagala ly'obadde owa omwana oyo ery'ebbeeyi ennyo ate lyeri mukonzibya osigala okyamuwa eddagala eryo kakati olwaleero ne Uganda yalwala endwadde y'olukonvuba naye ng'eddagala lye tubadde tuwa ensi yattu Uganda baliyita Yoweri Kaguta Museveni naye abasawo batugambye nti lino eddagala lye bayita Yoweri Kaguta Museveni ate lye lyongedde olukonvuba eri omwana gwe bayita Uganda tusigale nga tukyateekamu ssente mu lukonvuba tusigale nga tukyayonoonera ssente zaffe mu kujjanjaba olukonvuba kyalibadde okke okuwa privileges zonna okuwa Luxury life yonna gy'oyagala singa obadde waffe but are you sure you were worth it? Yoweri Kaguta Museveni, are you worth it? The fact that you are not worth it. Tosembererako yadde n'okubeera worth it. Kakati ekizibu kya Uganda ate kye tuteekamu ssente kyeyongerere ddala okubeera ekizibu ekya Uganda. Kati weeyongere ddala okubeera ekizibu kya Uganda baatugamba nga Museveni afuuka kapa
akasajja ko kaina siasa asoenda kugamba wega kusanga ngoli musiru kabera kagezi nnyo akasajja ko ne kamera kakusanga ngoli musiru kabera kagezi nnyako kalume mukafuuka kapa kati abalabo kyaba kifuuka kapa endage fuuka kapa nolo lugwe musabe mukafuuka kapa simanya olumu kafuuka omuyembe olwokuba kalina omutwe okukalinga sejjembe fuuka omuyembe tukutwala enakatero annange eyaleero asonyiweko fuuka omuyembe tukutwala enakasero mukafuuka omuyembe owaye yango mpereze ku mazzi sisituka ku seti leero yango mperezewo ku mazzi mukafuuka omuyembe yingira mwalasajja kafuuka omuyembe mukafuuka kapa nteramu ku mazzi sisituka ku seti leero eyaleero ensobedde gayeke mwendo bandange owaye mbwa akasajja kafuuka kapa mbusimanyanga Meja General David Oito Joko DOO bwe yajjanga okakwata nga kafuuka kapa kati abalaba otya baki fuuka kapa neera buli wosesinga ng'obulabe fuuka kapa ne balimba mbu kafuuka musimanyanga omuyembe olwokuba kalina omutego kalinga sejjembe kale fuuka omuyembe tukutwala enakasero olayo tutakutunde zate empomerwa nnyo emboona fuuka omuyembe bw'olabanga obulabe Museveni afuuka kapa weemazeeko emirembe gwe wekka nga lwaki weemalako emirembe akutuuka ku kino entebe tebaagikutungiramu olaba n'obusika bwa muzeeya musika gutojja tuuka obute ekifundiko kikwasa omulala oba mubooli boozadde naye omutamiivu oli kimukwasa nga naawe tomwesiga naye ate eno entebe gwe kennyini weewambidde mu ntebe gwe kennyini weewambidde mu ntebe weetadde mu self isolation ofuuse ekyobulambuzi kyabadde muli ekiyaye maama wankola bubi walibaddewo ne weerolera ku Uganda yaleero wafa tosese ekiyaye sebo kibeera muli naye nkikola kiti oba awubira baani ayiringa ekibanganiya ebannange yekolera itoogwa sigenda kugejja ng'omubiri nnaagujjawo ku bino ebikweno n'amawano genda bira mu nsi yange omusajja yeefudde ekyobulambuzi kati bagenda mutwala shokusho Tadias Katumba akuba obulango abantu bebutambala ekibibi abegombe abegomba abekalamba abesenge abemabanda abomubulo abokitagobwa abewa abengando tuleeta ekyobulambuzi ekyesittaza okukirabako nusu 10 5 10 ne VIP ya mutwalo gwayagala okukirabirako olunaku lulamba biteereddwamu ssente oba bitegekeddwa saabavulu balamu owaye yaleero ennemeredde ebyokwogera nkyalina bingi naye nnemereddwa nange
obwennyanja balundira mu bigiraasi kyewojjoolera muli kiti kirina mirembe. Ekisajja duniya ekitabukidde, ekisajja entebe ekifuukidde entebe, ekisajja kirogootana nekyebaka kutula ekyami ekyo. Weebaka tokyayina woyinza kujja tulo. Wallahi Museveni tokyayina woyinza kujja ku kintu kye bayita otulo. Ologootana buli woobe entebe yange. Entebe ogyesibyeko kyokka ekufuukidde kizibu. Entebe ekumazeeko emirembe. Kubadde okimanyi nti abantu abamu ebizibu bye bayina beba byesibyeko either mu kumanya kwabwe oba mu butamanya. Essaawa eno Museveni ali ku kizibu ky'amaanyi. Essaawa eno Museveni ali mu kubonaabona kw'amaanyi. Naye ng'ekimubonyaabonya ate yakyetunzeeko ati. Oyinza okubeera n'omukazi gwali eyo. Omukazi wo y'ensonga lwaki oli mwavu. Kyokka omwesibako. Agamba kaŋŋende omwesiba mama nnegerenyere mu mina untanze wootali. Mama togenda. Nkulabidde mama nzaala. Ika nkunnyonnyole mu bya zebiti. N'ebirala. Naalekawa n'abaana nze munnange. Sigenda kukiddira munnange bwe mba nakusolya nsonga. Naye ng'omukazi oyo ensonga lwaki oli mwavu. Ng'olunaku lw'oli mweyambula ogenda kulya ku bibala by'emirembe. Abakazi mwina abasajja be mwagala ennyo. Naye ng'abasajja abo bwe gukyakusa omuziziko ogubatwala mu bufumbo bw'abasajja abagagga ate abagenda obbawo emirembe. Weesibye ku musajja omwavu nga itongwa ate nga n'emigga akalakata. Naye nga gy'okoma omwesibako. Gy'okoma okuzibikira oli omusajja omugagga Kirumira Bagali eyali kuwasizza ng'aleta kuba migga atakuwa emirembe. Oluusi ebizibu bye tulina yeffe tubyetungako. Ne Museveni ebizibu ebimutawaanya kakati essaawa eno atuukire mu kwekuumira mu kakeegi ng'enkima oba omusota gwa ttimba gwe balundira awaka. Ye yabyereetera, yabyesibyeko, yabyetuzzeeko ati kintu kyangu nnyo kuzza ntebe ya mwana. Ng'oddamu oyinaayina, ng'otaayaaya, nga weeyagala. Ate ffe bannayuganda twerabira mangu era tusonyiwa. Oyo Museveni oyo omulaba ku bibi byonna byakoze ne ku bikyamu byakoze. N'akeera n'alangirira nti bannange ntadde obuyinza. Bobi Wine entebe yo yiiyo. Bannayuganda b'ensobezza mu kumanya kwange ne mu butamanya mbasaba munsonyiwe. Ne bwe ndibanga nfudde munsaasire nga temunsabiranga essaala embife bye tubivaako. Olupapula tulukulamu mu peegi eyo ne tweddira ku birala. Julius Nyerere mwalimu ngolooza bitono bye yakola awe TZ. Naye bwe yatereza ssemateeka n'ata obuyinza olwaleero TZ emirembe gy'erunda n'enkulaakulana gy'eriko credit yonna eddira Julius Nyerere ne kibeera bize ebibi bya Nyerere. Kyangu nnyo okusonyiwa oyo alume. Kyangu nnyo okusonyiwa. Nnyo kiri ayisi. Singa okwata endebe y'omwana n'ogimuddiza ne weetondera ne bannayuganda. Nze yekolera itongo eyaleero kangikomye wano. Mpozi baganda bange abasiraamu munzikirize kano nkayiseewo kano kammwe abasiraamu. N'abatali basiraamu muyinza okukatwala you never know nkyo kyayinza osiramuka. Mulekeraawo okuyingiranga kaabuyonjo n'essimu zammwe. Naddala nga muli ku mikutu emikwanira wala. Naddala ng'ogwa TikTok kubanga TikTok video zaayo ziri ku automatic zezanya zokka tosooka gikoonamu. Yinza okuyingira kaabuyonjo n'essimu ate essimu nejjesoma Kuruhani. Ekiva ennyo Kuruhani tesomerwa mu kaabuyonjo. Erinnya lya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama teriyita mu kaabuyonjo oba teryogerebwa mu kaabuyonjo. Erinnya lya Allah ow'ekitiibwa nti Allahu Akibaru teryogerebwa mu kaabuyonjo. Hadithi yonna terina kusomebwa mu kaabuyonjo. Kakati engeri video ezimu gye zibeera automatic oyinza okwesanga ng'obikkudde video naye nga ya Kuruhani. Naddala eza TikTok waliwo abatuweereza message ku Messenger ku WhatsApp ez'amaloboozi. Oyinza ogibikkula nga bw'okola emikolo ogenda okuwulira ate asoose kukutolera salaamu ng'ate salaamu teyitawa mu kaabuyonjo. So njagadde kubategeezaako baganda bange abasiraamu si kya buvunaanyizibwa okuyingira n'essimu mu kaabuyonjo. Otherwise nsaba Oweekitiibwa Allah
abalungamye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwese ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derrick Investments